munywa omwenge anti era nkola kiro. okola biki? Nina we nkolerawo nkola kiro, so obudde bw'ekiro nabumanyira ate era seebaka neebaka misana. Okola kiro? Mwe mukola ekiro? Yes, nina oyiriba. Oyiriba biki ekiro? Nina we nkolera ku street? Nedda mukwano ndi muntu wawe. Sobola kukola bintu ebyo mukwano. Ebiki? Byo byogamba ebya street. No, street kubeerako abantu abatunda caayi, mmere, pike, biki, ababoda. Ku moola Ekyengera. Naye nga bakola kiro, naye nga moola ekiro baziggala. Gw'okolawo ki? Nkolawo ki? Baziggala? Moola zonna baziggala kasaziwera ssaawa 3. Anti nkola tewaggalwa. Waggala ssaawa 9, 8 we. Ogw'ekiro? Olwo muba munnyoka. Yes, sir. Kati kwolwo wali tokoze? Sikoze. Nogaako ogenda ogunywe bakusomeko mu bitabo. Era babimusomye. Basomye munnaazi. Labo yasazeewo. Vidiyo eyo etuuka ku TV. Tukulaba ku TV. Yes, ekyasinze nero kunkozesa interview eno kasita nalayo Simon ng'akola story gy'atamanyiiko. Simon Kawalaata. Nze nakola mawulire, but professionally tosobola kukola mawulire nga togakozeeko, tofunye bukakafu nga tofunye evidence. So kyekyasinze ddala okunzijayo ng'alagira ddala akakasa abali mu video beetaaga be basooka okusooka okukwatibwa. Naye nga tekyali kituufu. Balagi naliko ndala nnyo ne Mata gye yaliko ndala nnyo. Yes, anti otunula munda tosobola kwawula nti eno yebbala eri eno yebbala ate ne Simon simunenya nti ebikolwa naye era tetufaanagana nebadde abamu bagamba tufaanagana ne Mata. Entwala gye baakutwalamu nga kizibu okwawula nti yooli oba yeggwe. Aye omwana yagenze n'akatemamu n'agamba wano nga bamutwala mu kasenge ate era bamusitudde ate nga okay. Tuli ku The Truth Media ne Thunder Media kwe tuli this morning tukedde nga tukyaliddeko omuwala gwe mu videos nga butambula bungi nnyo ku social media. Nalaba ddala nga ataddeyo Swima Media, abantu bonna nga bataddeyo Simon Kawalaata akoze story nti omuwala yali afiiridde mu Maison Noire nti yoono, era ndowooza bu video bwatambula nga agudde ekigwo alinga afudde nga abantu bamusitula nga oli mu bbaala. Videos ne bazimistakeninga okuba nti no gw'oli eyafudde. Bambi Martha rest in peace, but ono mu bigambo by'abantu wafa. Era tulabika tulina muzimu. Era abasinga bampita muzimu. Abasinga bakuyita muzimu mu ssaawa zino. Obuvidiyo bujja mu kiseera nga ate naawe kennyini nga waliwo isese eguddewo nga naawe oli mu bbaala ozirise. Wazirika mu bbaala naye nga mwenge. Si mwenge. Nsobola nnyo n'entamiira bwentyo. Naye ate wazirikira mu bbaala. Just nalinamu ebinsumbu. Wali onyiize? That's why nali ngenzeeyo. Mu bbaala? Yes, sir. Ebikusumbwa nga ogenda mu bbaala? Sizo ziggwera mu bbaala. Nali njagala okubeera. Tukulaba ng'ozirika. Anyway, first introduce yourself. Tulyoke tugende mu maaso. Abandaba. Nze Joey. Yes. Joey. Yes. Joey. Omunywi. Siri munywi. Kiki ekibatuuse okugenda mu mabbaala ne munyotuuka ku ekyo? Anti abasinga buli omu aba n'ensonga ze nga wenkugambye. Abasinga bagendayo kunyumirwa, abasinga bagendayo lwa mbeera ezitali zimu. Yes. Abasinga banywa bajjako stress. Naye nali sitamidde. Just nalinamu ebinsumbuwa ng'omuntu. Yes, sir. Okay. Twagala osooka otunnyonnyole ensonga yatambula etya? Olunaku olwo lwakya lutya? Ebintu ebijja ku social media byakusanga bitya? Wawulira nti bakubise video zongo zala zitambula. Tunnyonnyolemuko. Like nasooka n'endaba yasooka omukulu gye yapostinga Thunder Media. Ne sabitwala nga nsonga. Kubanga mukwano gwange yayankubira. Nambuuza ono si yeggwe. Ne mugamba yenzi naye
yatuuse ddi ku like ani yankuteeyo video nagamba lwegendayo ogirabe negendayo nenjiraba ne sabitwala nga nsonga kubanga ebintu ebimu nze tebimalira budde naye kyasinga okumalamu amaanyi ate ngenda ku page endala ng'oli yagijja ku page ya Thunder Media n'agiteekayo ku page endala ng'alaga nnafudde ezo omukulu we bamuta ddala media nasooka okulabira ddala n'abalanduza ne bagoberera nga bagala stories zaabwe zitambule naye nga nze sinnafa ndi mulamu. Oli mulamu. So okubika nti ofudde because people need to know kyakuyisa kitya ani abasooka okulaba bewali nabo wali obayita otya ekiro kyabali bakusitula abali mu video abamu mikwano gyange yes naddala ways promoter abamu mikwano gyange naye okusingira ddala Dax mwagala nnyo muyimbi wange ate yaliwo Dax Cartel yes yali okola olunaku so naye like nali nnyumirwa Dax Cartel yaleeta ebizibu byonna si yabireeta just kinzinze bagamba mwagala ye ng'omuyimbi naye ennyimba ezimu ze bakuba zinzijako nsobola okukugamba kikyotegeza ennyimba zikujjako zinzijako buli omu alina gy'ava ate buli omu alina background gy'avaamu yes ekyo kiro wali ogenza okulaba Dax yes yali azze mu bbaala eyo ate nga muyimbi wange mwagala nnyo alina ennyimba ye ezaakuba ez'ennono ez'obuwangwa ez'abasamize si basamize ezo ez'abuwangwa ennyimba ezo kyemmanyi mwenna abasinga mu famire ze muvaamu mwebuli obuwangwa ate era temusobola bwewala yes naye nga kyemmanyi si kibi ekiro ekyo yakuba ennyimba z'obuwangwa tubuulire twagala okumanya ekisooka ndi mwana muganda kyensobola obbagamba ndi mwana muganda sijja kwogera linnya lyange naye abasinga bammanyi ennyimba zakkola ki ennyimba just nali zinyumira nali concentrate nze mpulirize noza we naviirako awo emizimu gyakuba tejankuba teginninya ku mutwe sirinnyibwako mizimu ku mutwe onywa omwenge ngunywa wali onyweddemu naye nywedemu naye sinnyo omwenge gwe gwakusuula si gwe gwansuula ennyimba ze zakusuula no okumanya era wabuwangwa nabayo nali tayinza kuwona naye kati kyembuuza kiikino nga tugenda mpola ki ekyakuviirako okugwa omwenge ogwegaanyi si gwe gwakusuula ennyimba se zakusuula ki ekyakuviirako okugwa nayinamuko stress yakusuula waliwo yagattako ennyimba nga nyina kuvaako buve olina lubaale ku mutwe ekyo kituleke no like people ni kuba bakumistakeninga n'omuntu yali afudde ate tukulaba mu bbaala ate nga already these days ebintu ebyapeninga mu bbaala abaana abawala like kino tekirina gwe kirina tebalina gwe balina kunenya yes ndoza no eyanzijawo boyfriend wange yes kozi bamugamba teyali mu bbaala ye alina we yali nga aninze so we bamugamba of course yali alina okuyimukiramu amanye ebikutuukako eno situation yali agirabyeko boyfriend situation eyo gye wagwa mu bbaala nedda naye nga yali akimanyiko nti olina lubaale naye lwaki omuyisa sirina lubaale olina kimizimu oyagala kiyita otya anti buli kimu okiganya okubwa eyaabwe asikubwa yaabwe eyo si yaabwe eyo lubaale kaakati oŋŋambye Dax lwali luyimba ki lwaliko ndawula zizawunya abamu nga bagamba ndawula tajja mu bbaala soko lindeko tugende mpola bwe bagamba mutanywa mwenge ye si mudigize anti munnaye kati oyinza like bwe bati bwe bagamba naye munnaye
bweziko muteberako ne oyine azirina okitegeeza oli ssabo litambula oyagala okiyita sinako buzibu gwe abantu tebatandika okutya ate bantyako tewali mpozi nga omuntu like akyali mwana muto yatasobola kitegeera naye oba ng'okuzeeko ng'otambuddeko osobola realizinga nti ebintu gye biri bingi mu nsi bisobola happening. Yes. So ewamwe mulina essabo nedda bambi tetulina ssabo baba bazadde bakimanyi nti oliko emizimu okyagiyita mizimu bakimanyi nti oliko lubaale kale baziyita mpewo the right word is empewo bakimanyi nti oliko empewo akimanyi mama wange okay mpewo ki kuba bagamba zirina amannya zirina amannya yes zirina amannya naye ng'oyagala nzigambe ezo batuzireke kati wano solo ziyita ne zijja tezituulako like waliwo bezitatuulako anyway waliwo bezituulako ne bezitatuulako nga zo weziri wali okimanyi nti n'empewo zino ozirina lwaki wawulira ennyimba ezo tewafuluma mu bbaale nze simanyi wenatuuka simanyi ngeri naje natuukamu awo muwa kumpi ne Dax we yali ayimbira ebbala nali ne mukwano gwange obazi kubanze naye yenyini bayita yali tamanyi yeekanga bamuyita naye kozi yali atudde nga alina waatunudde ne bamuyita ebbala wagiyingira sawa meka kyali sawa nga 4 ez'ekiro zenyimba bazikuba sawa meka zali sawa nga si 6 sawa 6 ogw'ekiro empewo ne zikulinnya my god bino ebintu bema mumanyi nti mubirina lwaki mugenda mu bifo ebirimu abantu abali mu gundi tekikuofendinga nga abantu bakulaba video zo zitambula ogweri ebintu ebimu bya bulijjo kubanga kyemmanyi tewali abasinga kubo omuntu yali asobola okuva mu bbanga n'azirika ebintu ebimu bya bulijjo bisobola happeninga okuzirika kirala n'empewo kirala omuntu okuzirika eyinza okuba nga evudde ku gundi health ye nga oba n'azirika naye kati gwe oliko emizimu oliko amajini oliko emisambwa siriiko majinisi oliko ebyokwola kyoyita ate nkugamba eki naye nga si kibi no si kibi naye njagala otutwale kyenjagala omanya vidiyo no ekukosa etya enkosa yakukosa etya yankosa olwensonga bawandiika be batamanyi ate omuwala eyafa baŋŋambako nti mwana wa munene so basobola vidiyo esobola ottaninga bonna abalimu mu vidiyo ne babakwata bayinza obutakitwalira ku sayidi ya Martha ne bakitwalira ku yange ne bagamba bawamba abaana abawala naye nze me I was very okay. I was with people I know. Yes. Okay. Just lwakuba kyagira mu incidents emu olunaku Martha we yafa. Yes. Okay. Sakitwalira ku sayidi eya Martha tikyatawa esobola okukola kintu kyonna but natunulira ne sayidi eyange nti basobola okitwala nti kubanga abantu bakomentinga nti bano bwe bawamba abantu mu mabaala abali mu vidiyo baali bamanyi ko ekigenda mu maaso but literally abasinga baali tebamanyi kigenda mu maaso. Yes. Okay. That's why navuddeyo kubanga bangi bankubidde amasimu abamu nga batya nga balowooza nafa n'abamu tebannakikkiriza nti nkyali mulamu bampita muzimu. Omuntu abugerega atya nti ofudde ate nakubira essimu akubuuza oba oli mufu asobola okuba nga nalese essimu nsobola okuba nga nalese essimu
kozi nange kyantukako ku mukwano gwange naafa. Naye nenkuba kusimye nga wali wagikwata kisoboka. Okonfirminga oba afudde ye mbu yakugamba enfudde. Tulaba nti olumu mbate mutegeera butegeeza. Ati aba nyina okukonfirminga. Kati abali bakubira nga bakubuuza ki? Kijo oli mulamu, oli mulamu. Tonnafa nalaba vidiyo yo bakubise. Abamu nga batidde. Munakuba essimu nagamba oli mulamu. Kale ode manyi ofudde najjako. Era nfunye nnyo amasimu mangi. Ate nga nkola interview eno naye. Family yo. Namaze nenki. N'olwerazi nga toteekeddwa. Family ye kiro yakugambye keti. Yo kyagitutte kitya? Family yange abamu kyabakosezza. Naye nabannyonnyodde ne bakitegeera. Bo badde bakimanyi nti obeera mu Balapaka ezo ssaawa? Ndi muntu mukulu. Nemwe kambabuuze. Abaana abawala ennaku zino kyova olaba bagamba nti amabaala nga mwetanidde nnyo okubeera mu mabaala mwezirawo kakubiddewa. Nze sitera gendamu era mba n'ensonga. Video bagikwatira mu bbaala ma. Yes, anti era sitera. Ne kati kyajja bwe kityo. Tosobola kakasa bantu totera nga video bagikwatidde mu bbaala. Okimanyi oliko emizimu. Ozunga ekiro. Munya omwenge. Anti era nkola kiro. Okola biki? Ninawe nkolerawo, nkola kiro. So obudde bw'ekiro nabumanyira tera seebaka nebaka misana. Okola kiro? Mwe mukola ekiro? Yes, nina oyiriba. Oyiriba biki ekiro? Ninawe nkolera. Ku street? Nedda mukwano. Ndi muntu wawe. Sola kola bintu ebyo mukwano. Ebiki? Byo byogambye bya street. No, street kubeerako abantu abatunda chai, mmere, pike, biki. Ababoda. Kumola ekyengera. Naye nga bakola kiro ninga mmolo ekiro baziggala. Gwokola ki? Nkola woki? Baziggala. Mmolo zonna baziggala kasaziwera sawa 3. Zawe nkola te waggala. Waggala sawa 9, 8 we. Ogwekiro. Olumba munyoka. Yes sir. Kati kolo wali tokoze. Abisikoze. Noga kogenda ogunywe bakutsomeko mu bitabo. Era babi musomye. Basomye munnaye. Labo yasazeewo. Video eyo etuuka ku TV. Tukulaba ku TV. Yes sir. Ekyasinze nero kunkozesa interview eno kasitana live Simon ngakola story jatamanyiko. Simon Kawalata. Nze nakola mawulire but professionally tosobola kola mawulire nga togakozeeko tofunye bukakafu. Nga tofunye evidence. So kyekyasinze ddala okunzijayo ngalagira ddala akakasa abali mu video beetaga be basooka okusooka okukwatibwa. Naye nga tekyali kituufu. Balaji naliko ndala nnyo ne mata gye yaliko ndala nnyo. Yes. Anti otunula munda tosobola kwawula nti eno yebbala eri eno yebbala ate ne Simon simunenya nti ebikolwa naye era tetufaanagana nebadde abamu bagamba tufaanagana ne mata. Entwala gye baakutwalamu nga kizibu okwawula nti yooli oba yeggwe. Aye omwana yagenze n'akatemamu n'agamba wano nga bamutwala mu kasenge ate era bamusitudde ate nga n'oli bagamba bamusitula ne bamutwala mu kasenge bwe yafiira. Naye era mata omwetegereze talina wafaanaganira nange. Anti bwengamba lwaki gw'onenya Simon nga naawe olaba ebikolwa ebyali bikola abantu bye bavumirira mu mabaala abaana abawala munywa ne babasitula busituzi. Anti Simon yakola story ku muntu gw'atamanyi like yasooka confirminga na kulaba ani yani kozi watunira Martha nange Martha yali muwanvu. Nze siri mukazi muwanvu. Muli n'akayindo mwenna akasongovu era abantu edda ke batumira. Ennyindo ya Martha ndala n'eyange eyo oli nsongovu nnyo ku yange. Nze namwetegereza. After? Yes. Ng'ozuukidde. Nze nali mpulira. Kyomumanya yes nali mpulira just kanjite nali mu meditation. Ebanga meditation ng'osirisi. Oli awo nali nzibiriza. N'okulaba oba olaba. Nali mbawulira.
So mubikola okubba abasajja. Nze sibba abasajja neekolerera. Lwaki muba mwekoze ukuzirika? Neekolerera. Kubanga omuntu ajja gamba nti awo wali weekubwa omuntu ajja kola. Nali seekoza. Kati yatunyonnyola. Kuba bba abantu bajja kulowooza buli muntu ajja. Nali seekoza. Kuba otugambye wali owulira. Yes, nali mpulira that's why nagambye tezinnya ku mutwe. Nga bwe badde ogamba mbuzi ntuula ku mutwe. Kyembadde clarifying. Kisobola okuba nga weeziri kumpi naye nga tezikulinnya ku mutwe. That's why amaanyi ganzigwamu. Kyensobola okukugamba. Yes. Naye nali sizirise nali mpulira. Just nali sirina maanyi. Yes. Muleetedde abantu bakondeminga n'abawala okubanga abantu batandika okubeekengera. Nti ebintu ebimu mubikola oba mujja ne munywa mugagga agenda ne munywa omwenge okufa obufi ne mumala nga muleetedde abantu ebizibu. My dear, kankugambayo ekintu kimu ky'otamanyi ku nze. Nze wemba sigenze na mikwano gyange miwala. Wemba sirinamu ssente zigenda kwegulira mwenge sigenda mu bbaala. Okay. Yes. That's why nkola. Nze siriko ebyo by'abasajja nti omusajja alina okumpa. Naye nga mba nyina okukola kyensobola okukugamba. Yes. Era wemba sirinamu ssente sigenda mu bbaala. Oyingira bbaala. Kubanga nsaagala bintu byakummanyira. Abasajja sobola okugulira omwenge natandika okukukwatirira ate nze ebyo sibyagala. Yes. Era n'abanneetoolodde bakimanyi. Neepankamu. Abagulidde gwaki kugana okukwatako? Onywa gwaki? Anti that's why ebyo sibyagala. That's why ngenda nga nyina ssente zange. Newala akamanyira akak'abasajja. Yes. Kati mu bbaala onaddayo. Waboneredde? Nja kuddayo. Tonnabonerera. Kwega mulina okuba ebbala paka lasiti. Saagala kola bintu mu bukadde ate nga mbyagala mu Dakisateri wanaddamu n'ateekamu ezo ennyimba. Dakisateri ye ng'omuntu mwagala. Ki ekibazunza mu mabaala mmwe ng'abawala? Gwe nkale twogere ku ggwe, ki ekibazunza mu mabaala? Ki ekikuzunza mu mabaala? N'akazunga mwamika. No, kuba ogambye mbu nno tonnabonerera. Yes, cause nina kuddayo. Naye buli omu alina ebizibu, alina stresses. So waliwo ebiseera ebimu nga wetaaga owummulamu. Owummulira mu bbaala. Ate mubireekaana? Mubireekaana, yes, ng'olaba ku bantu. Kasita olaba ku bantu. Waliwo omuntu alingire mu bbaala. Gye batagenda kukubira ezo nnyimba mu katale wabeerayo abantu. Anti era sobola kyewala. No. Joey, omu ku bakusula yali boyfriend wo? Nyina oyo gw'olaba mu radios. Oli waakola story agamba abo bennyini babasooka bakwata. Ali seefu. That's why nvuddeyo nkakasa abantu nti nze nali fine era eyantwala yali antute emikono mirungi. Yes. Kubanga mmanyi. Boyfriend mbeera naye? Yeah, sometimes mbeera naye. Emisana. Indako. Tofaayo. Okyabeera mu bazadde bo? Nedda mukwano. Neepangisiza. Boyfriend ajja buzzi? Nendayo. Gwe ogenda ewuwe? Kati mumina njawulo ki ne bannakyeyombekedde? Why don't you move in n'obeera ne boyfriend? Tukyabikolako. Ensonga ezo zange muzindekere tubikolako. Oba si bwe bwenzi bwe twogerako nti kogira ngeno okola ebirala eri ogendayo bugenzi? Kuba omuntu gw'oyagala lwaki temugera? Joe. Actually sooka otunyonyere kakodyo kyakali mu bawala okugamba mbu kwawe weepangisize nga wa boyfriend yogendayo bugenzi. Kuba owo kyabeera waka kiri fine. Naye wogamba kaneepangisize ate ne boyfriend nga naye apangisa. Okitegeera era nga nazo alisanga n'enzeno yaziwa kakodyo kyakali awo. Akakodyo akali awo buli omu munaye nga bwe nkugambye buli omu alina engeri gy'atambuzaamu obulamu bwe. Ate era omuwala nze si oli omulala. So wabaawo ensonga ezimu nga za kukwata mpola mpola. Anti awo wenkubuuza wootuukira okuva ewaka n'okakange neepangise ng'ate already olina boyfriend naye apangisa. Lwaki oba ogenda n'opangisa ate nga wandi muvinze in? Kati gwe nga gwe tubulye kakodyo kyakali awo kiki muba
Kyemutambuzaawo. Sina okakodyo just abakyabazaamu. Sokoleke yatunyonyola wakati sibaza kubanga zisobola bwenzi mukwano. Abakyabazaamu. Oli akyasobola okunsindikira ya 3 ono akyasobola okunsindikira ya 2 kati ate wenneewaayo kangende lumu ewoono bali ngenda kubamba omuntu okimanyi omuntu nga mwenzi asobola okukola obwenzi ne wabanga mufumu babikolanga nnyo nze mbalaba abamu babaleeta nawaka abasajja babikolanga n'abakazi babikola so kisinzira muntu ye kikyawulira kyalowooza. Bubaka ki bw'owasayimu gy'ali eyakoze story? Bambi mbadde nsaba ajja clarifying era clearing kisinze mmatha ate n'abantu abali mu video tebalina bwe bakwataganira ne mmatha nga yewe yabadde agamba abali mu video beetaaga osooka okukolako. Yes. Mbadde nsaba clarifying the story gye yakoze. Yes. Wali ogenzeko ku Mezonwa? No. Kalaba we bakuwanika ne bakugamba wafiiridde mu Mezonwa. Gyota omanyi gyeri? Yenjina. Eri luddawo. Mezo eri luddawo. Omulambo gwe baade bagusudde gye gutatuukanga nako. Sigendango. Togendango ku Mezo. By the way, Stella Nutambula ky'amazima. Amabaala omanyi ga Mukyengera. Okakasa. Amabaala ngamanyi. Ogamanya amannya kiri oke. Ngambo gagenda. Ogayingiramu era agamu ngagenda. Naye nga Mezo wali ogiyingiddemu? Nkugambye sigiyingirangamuko. Omanyi gyeri? Ya Rabbi. Abantu beje badde bagenda nno okulonda omulambo. Gye basoose okugenda. Abamanyi ye. Bazadde bwe bakubiddeko ko nga balabye gundi eyo. Bantu ki abasoose okutuukirira nga balabye story? Ani yagikusindikidde? Sister wange ali Dubai. Ali bweda. Ali mu kiyumba. Ali mu kiyumba. Mu kiyumba balaba TV zeno. Kyogamba talina simu. Yasoose kulaba TikTok. Ku TikTok kwe yasingidde okutambulira. Yasoko in fact no yagiteerayo. Enkeera ku makya olwokuna n'agimpeereza. Sister kulo tiyalongoosa na kalina z'aba n'akuba omulanga. Teyakuba no basooka kulaba gundi yasooka otambula. Nze nange nagiraba. Yalo nagira kusanga nnya ng'eriko likes 10. Ngenda okuddamu regular kusanga 9 laba. Ng'ofuze serebu. Nga buli nkuwuyitako. Naye kati ogenda kutegeka ndowooza kivu. Ate kivu nga ntegeeza obeebaze. Zadde ndi serebu nga nze omuntu. Abamanyi bangi. Serebu muki? Kiki kufuula serebu? Ekinfuula serebu ndi muntu w'abantu. No. Kiki kufuula buli kiki kubava kuba nti nno oli serebu mu bantu. Mu bantu anti nga we nkugambye. Nina ekisa. Ekisa njagala abantu. Oyina ekisa Oh. Nesigaba. Sigaba. Anti mulabye akalemeddeko ekisa. Ate bagamba mbu ab'ekisa bagaba nno. Ayinza ebisibikola. Bo bazadde bo bayogedde ki? Tewali nnyo kyamaanyi. Mami wange mukwano gwange nnyo. Namunnyonnyodde. Omugamba ensonga. Bayiba kiba kirungi nnyo omuzadde nobeera ng'oli mukwano gwa mwana. Kiba kiyamba nnyo omwana obuta yonooneka. Kyensobola okukugamba. Wadde abamu tebanna. Wadde abamu koleki? Mwe temukuba amabaala kasooka embuuze. Temugagenda mukuliriza nnyo ekyo ngenda mu bbaala. Ogenda mu bbaala kiri fine. Yes. Nebintu byokolera mu bbaala bye bifuula gw'ogenda mu bbaala ekibi. Awo bansonyiwe. Kimanyi tekijja kuddamu kuba. Tojja kuddamu kunywa nnyo. Sisobola kunywa n'entamiira. N'engwa. Nali nnyodde ezo zokka. 2 ne zikuggyako. Nashi.
kuwagatta lubaalewo nezinsuula ale tugambe ki abantu bagendanga mu bbaala ate abantu bakola ebintu ebibi okusinga nekiwakola abamu beeyambula olaba ekanywa neyeyambula beeyambulanga bulijjo naye kiki ekituusa ku bawala okukola ebintu ebyo ate si bawala bokka tokuliriza nnyo bawala be basinga abasajja bagwanga abasajja bebasinga n'okugwa ku makubo banywa mugagga yaguze ate ogwo omwenge mubi aswa ekiba kyetaaga n'ogenda mu bbaala ng'olinamu ku ssente zo n'onywa ezinaakuluma kuba kati gwe bw'otugamba nti mubi tukkiriza kuba gwe wagutesitinzeeko sinsobola mbagamba buli omwanya ogwasobola ogutamusuula ekigwo anyway tukyali ku The Truth Media ne Thunder Media kwe tuli tulina omwana Joey gwe bamistakeninze okuba nti yabadde afudde namusenginga okuba omugenzi Martha Bambi rest in peace mawulire videos nezitambula nga balaga nti no ono yabadde mu bbaala waliwo ne video endala etambula ebintu abaana bye bakola mu bbaala bateeka ziwisiki mu mpiso ne bagikuba mu kamwa akengene kagenda direct mu mubiri video eri mu kutambula nnyo yes babeera mu competition but bye bintu ebindoze bivirako abaana kuboga omwenge ogenda direct ku teguba mungi baguteeka mu mpiso yennyini nasika then ne bagikubayo direct gugenda direct jukira luno olulimi baluteekawo ku testinga jukira luno terutestinze ogenze direct omanyi kikyombize so ebintu ebyo biri mu kutambula nti okuva incidence y'omugenzi we yabaddewo ebintu bingi bitandise okuvaayo nti mweno mugambo oyo naye ati waliwo kino ekigenda mwetwalabidde gwe onywa n'ogattako ne lubaale ne mwekola ekigenyi mu bbaala kale ebyokoola nazikusindika ne zikuba kibo enki osobola ozisindika badde ensaaga bakama bange baleke okay naye nga tuli ku The Truth Media nja kugamba nti nno gwe nno ayagala okugula ebintu e China abamwita Buy with Joseph awe China bw'oyagala ku buli kimu oyagala kusuubula ng'oli Uganda osobola okugenda okumuweereza ssente n'akusindikira ebintu oyagala akulambuza obutale bwe China asobola okukikukolera oguze ebintu tonatuuka kubireeta onoonya warehouse wabbiteeka gye Buy with Joseph ekyakikola bulungi nnyo n'abanga ebintu bituuka e Kampala bulungi ng'oli okay bamwita Buy with Joseph then bw'oba oyagala emmotoka tugenda ku Sula Motors zikola about ya ku Salama Road ekidda ku Entebbe Road Africa Oil then opposite Sula Motor waali buli kika kya mmotoka kibanja mpola mmotoka kika kyoyagala kuswapinga bwe tugenda okugira then ekyokunywa tubeera ku Mariachi Zombo Mariachi simanyako okunywako Mariachi yakakola nedda naye bamuyita Dani nanyini kampani then akanyukunywako kasobola okurefreshinga tekatamiiza kugenda gwa mu mabaala kunywa kalungi nnyo kagezeeko bakayita Mariachi kugenda ku dduuka kagula nusu 10 lwokka tebakubba Mariachi oba okafunye then oyagala eddagala ly'oku infection bintu ebyo weebityo biri rated weebityo mu buli kimu bamuyita Jots Jots products abagenda kukolako bulungi nnyo namba zaabwe zonna bonanga wembagedde namba kweziri okwo oba osobola okugenda mu maaso n'obafuna n'obanga okolebwako bulungi nnyo naye abantu era tebeerabira nti nno tukoledde wano ku Makula Hotel ye Makula ejo mpulire nti mwendera wano nze sigenda mu loogi eno si loogi ewo gye wafula loogi at least ngendamu ewange ogendamu ewo n'otwalayo omusajja n'ogamba eza loogi zimpe nobanga okubya ebinyonyi bibiri ndi mugezi nnyo so kuleke mukikola mutya nga tetunaddayo kweri ensonga soko ombulire mukola mutya abaana babikola manze njogedde kuli abawala nnyonnyola bakikola batya
ngera we nkugamba nyonyola nzo ngambye tubadde tunukamira nyonyola bakikola kikolebwa babikola bati batya nze nkimanyi Dayas njagala ona anyonyole kuba agambye at least ogenda mu lodging kutwala mu ewange nze mbadde nekyo kanga agambye abaana babikola abawala babikola nagamba mu lodge twanditutteyo esatu kati zinazo zinyonge soko muli mu process ebeera etya sigikolanga babikola batya bagikola how nti abalamu zimani tute mu lodge nga solo zikolesaamu ekintu ekirala nagamba tugende wadde tugenda sasulayo 5 zimpe tugende waka kati nobanga asasudde bakubye ebinyonyi 2 mu lundi gumu kubanga kyemmanyira bagenda mumuwa n'endala kyekibagala moving in ne ba boyfriend bamu mukikuliriza nti ensonga lwaki omuwala abeera ne boyfriend ng'agendayo bugenzi naye nga naye ali namwe muba n'abakazi bangi kyokka ebisinga okusa temukiza boyfriend kujja wamu buli amuwala ayina wagambe omusajja tajja wange gwoyina ogendewo anti kisinziira kuki bw'oba omwagala osobola ayina okukubira essimu nga jjo bayagwa bugu nkozi ng'oli mwenzi singa kyenagambye kozi owange tankubira ssimu nti nzija kati bwasanga ng'empewo zikuliko musajja ategeera aliso understand gasooka abale babiri n'empewo tewali buzibu gasooka nga aba yakamala bati nga empewo zimugamba omaze ffe kati ly'omwana naye gwe kankubuuze wali wegaseko ng'empewo tezinkuba nagambe tezintula ku mutwe zikoma nati wali zakuba mu bbala n'ogwo empewo bali bakuddeko ng'empewo zikkube nte tezinkuba mukwano nga we nagambye zibeera ngono wakunyonyodde sobola obbeera waawo nga ziriko nga zikuuma zikuuma nnyo by the way abakimanyi bakimanyi bakama abo basobola okukuuma kati banno badde bakimanyi nti otambula n'ebyokukola olina ebyokukola kyabiyita byokoola n'empewo nze mukono nina mitono gye nsobola okugamba ebyange naye nga waliwo egimanyi waliwo abakimanyi nti ki nti okubwa gwe tuli wano ku Makula ekyengera we tukoledde we wali kavyu kano kemulaba balina facilities nyingi ndabyeko wali hoteli ndaba rooms nungi ne sauna kati grindako bwe gikuba ngoli mu sauna nonno customer wawa nange nkitegedde awo kasana nnyo omupiira kati muntu wa sports nnyo obeera wa sports kuganye kati oli mu sauna jukira mwesibako kaleesu kokka gikuba kimanyi tesobola kukuswaza oba tezaagadde nenga weziba zagadde zisobola simanyi nazo bazisobye oba olina ozikolako wano zaali zagadde kali nako awo wali ozisobezza zaali zize kuba zikuuma zaali zize kukuuma ate wabuuzi wadde zikuuma bikikukuswaza ate kati bagambe naswala akale nze naswala abaliwo be baswala nze saaswala abali mu video abaliwo be baswala waswaza boyfriend wo naga atutta omulambo bwantu balowooza otakinamu obuzibu kati abalaba be bakinamu obuzibu era boyfriend azina kuba olumu aziryanga ndala wayiriza yakitegedde ku olwo yakitegedde ku olwo nti alya babiri alya twin one Gwe soko jumize Joe. Olwo mulimu kwegatta. Samono obuwanga mu buve. Obuwanga tubavudde ko mulimu kwegatta zizze. Osoka mugamba. Ate ono yategeera, ono yategeera ye. Tanda, moya atategeera. Gwe sokoleke kati olwo zizze nga mulimu kwegatta. Abaana bagamba nazo zibe
wabadde ozirese emabega okunyumirwa ne zijja ne zinyumirwe kati naawo nawo zijja ne zinyumirwa nazo ate era ze zikulondera tasobola kulondera muntu mubi zino n'amalako asobola ababiri bada abantu abazirina baba successful kyensobola okugamba kati guli successful mu kunywa wala walaki tewali bizibu kubanga era nazo zinywa ye zinywanga wavaayo tosoose zigabula zigamba kati je naffe twegabulire kwayitebo ama kyekyagana kyekyakupangisiza nsajja nkazi akyabuuza bwotyo musajja nkazi njagala mmanye sibimanyi kati webategeera otya nti wabawo ensajja n'enkazi ati kyenjagala okumanya nti nsajja nkazi nsajja n'ekikazi oba n'emiti mulimu emisajja n'emikazi nsajja nkazi simanyi mukwano goba weegata zigamba zi bannaye bagambako zizijja tezijja ezo tuzireke bambi zijja nyiiga zino ensimbi nawe za bulijjo zino bino birabanya wala nga babiyamba kyogamba empewo ze zakola empumi empumi y'abalungi ate abawala baayiga olugezigezi ab'empumi sebo beeyita abalungi sebo ndi mubi tujja buuza empewo oyazibuuza baziriddamu okujja kati Dakisikatera akulaba ng'ogudde olwakola atya ayongeramu bwongezi yayongeramu bwongezi kkuma muliro Dakisikatera omwogera gwe naye soogera naye kyoba omanya muyimbi wange y'omu ku bayimbi bensinga okwagala ki ekimukwagaza vibe ayimba ennyimba alina vibe kijja alina Dakis yenywanto alina vibe kyoba omanya tasobola kubeera mu kifo abantu ne basigala nga bali kyekimu bagwe ebigo tewali bizibu naye nga kyoba omanya talina bizibu kati kwolwo ekyaggaana okukola ku moolo w'okola ekiro ssaawa 9 ng'oyagala genda kulaba Dakis si ekyaŋŋaana kwolwo kasoma bali babuze tewali tebabuze nali sikoze nga weewummuzaamu ogamba leero anyway kuleka nga olina ekyakyoyongerako mpozi okuyisaaboko kubamu ku baloodi bange ayagala amataka gonna oyagala kugula ttaka mu kyapa mu ndagaano kusaveeyinga ttaka lyo simanya nina rentozi abapangisa bansumbuwa ekyokuddibwamu kiri kimu bamuyita KJB Property Consultants enamba ze kweziryawo wansi ku screen zitambula asangibwa mu bitundu bye nateeta awo mumunoonyeeko omulala gwenja okuyisaawo ndowooza ajja kubeera Kobota Publishers bano nno batunzi ba butabo amasomero mwenna aba primary kindergartens munoonye Kobota Publishers basangibwa mu bitundu by'Emmengo n'omuzadde oyagala gulira mwana wo aleme kusumbuwa simanya homework simutegeera ate nga naawe tobitegeera genda ku Kobota Publishers obaguleko obutabo omwana homework amugyenga mu butabo obwo kitegedde obubaka bw'obusembayo eri naddala ku eno vidiyo eyatambudde n'abantu abagyogeddeko obubaka bwange obusembayo nze sisagala abantu bange beeraliikirire nze ndi bulungi ndi bulungi era bwe mbanfunyemu obuzibu era mba nsobola okubagamba bekikwatako osobola obbakulira ng'ofudde tebasobola butamanya nga nfudde obakubeera ne bagamba nze banene nina mikwano gyange jjo nga jjo gibeerangawo kale kulikayo emagombe navuddeyo n'omuzimu si byangu ebyokufa si byangu ki kyewalabye emagombe watuuseyo tenalabyeyo naye nawe wawulidde ng'ofudde anaki mbasobola okubagamba buli muntu anywa omwenge gwasobola
That's kata otegedde ensonga. Otegedde ensonga. Ogambye ki? No, just abantu abamu banywa omwenge gwe batasobola. Just kyenkutira abantu banywe gwe basobola. Otherwise bajja funa ebizibu. Bajja babika. Bajja babika. Bajja vaawo nga basitudde basitudde. Nenga mata rest in peace. Bambi rest in peace. Waliridde mu kavuyo. Ate tebakumanya abamu bakutegedde. Katonda bw'atyo munaye ebintu ebimu bijja bwe bityo. Biba n'ensonga nze kye nasooka okutegeera. Wabawo ensonga lwaki. Kati nsonga kigolooza eno lwaki kyazze bwe kityo? Siyinza kugamba naye Katonda anyway. Owulira otya nga wafuuse selebu? Selebu kinaawo nsagala okuba bujje bakumanyi mu kyengera kati wasaze. N'olinnya ne ku TV. Nasaze. Ye bambi natuuse buli wamu naye. Owa selebu bunyuma. Tebulina kye bunyuma mu sina kyembwa. Tonna ng'ovudde ku bafamire yo. Tonnatambulako oba ng'otambula mu kkubo abantu ne bagamba wuuyo. Bampita. Mbuki. Wuuyo yafudde. Mbunalabye ne ngamba oba ndabye bubi. Naye abumbe sitayogeranga nako nabo. Vidiyo yatambudde nnyo bambi. Ng'oyita mu kkubo. Nga balooza ndi mugenze ndooza abamu balooza balaba muzimu. Abamu tebadduka. Balaba. Kuza buli muntu afeeko. Bw'ofa bw'omanya. Naye nga abamu baagala bafu. Ekyo nakyo tokyerabira. Lindako. Abamu baagala bafu. Lwaki ogamba bw'otyo? Waliwo abasanyuse nga balaba ebyo. Abamu like omuntu akubira esimu ng'aluddeko nga maze emyaka nga mingi nga tayogera naawe nga wajjukira okunoonya. Abamu bapretendinga. Just omanyayo abantu b'oli nabo. Naye nze kati engeri gye nkuze abantu nagenda manya nti oyo waali nnyina kwogera naye nembirekawo. N'ogwotamanyi abadde akyalina essimu. N'ogwobadde tomanyi. Nze essimu yange tetera vuga naye empulire kati yantamye bantu. Baagala confirming. Bakuziika ddi? Waliwo sister yange yaŋŋambye embo. Anti batuziika Lwabenge. Ndowooza tegeke emmotoka. Tegeke emmotoka tukutwale Lwabenge. Lwabenge tebaali mu kubijjawo babisaayesaayeko mangu. Annaye. Olina abantu abamu abakubidde essimu ne weewuunya. Neewuunyiza bangi. Ne ŋŋamba era nateekayo ne sitasi yange kimanyi wagira. Ŋŋamba abantu baagala bafu. Kituufu ge mazima. Banga omuntu oba abadde toyogera naye ebbanga eryo nze mba sigenda kukubira. Naye mba ndabye eyo vidiyo. Kubanga mba siyogera naawe. Naye abafu baagalwa. Olaba ne oba oli mu buzibu nga omuntu osobola omusaba emitwalo egyo. Waliwo gwe nalaba gwe kyatuukawo. Naye we yafa ne bakozesa epulasi. Sente zaayangwawo okulabika ezijjayo omulambo. Anti ekizibu kiba kigenze. Kiba kizibu. Anti bamanya zino bazisonze ogende lumu togenda kuddamu basaba. Naye omuntu wakusaba ebiri n'ogimuwa kitegeeza ajja gamba hawo yasobola okunnyamba n'oguddako ajja kujja kusaba. Ojja kugenda okukkakkana ng'ezimu ziise woba okontributisa emitwalo 10 singa abadde mulamu singa akusaba n'alweza n'akakadde. Naye ng'abantu banyikira okukola. Kati gwabadde ekizibu kyabwe ogenze. Abantu banyikira okukola naddala abawala abamu tebaagala kukola. Temwagala kukola. Siriimu. Musiiba mu nju nga mwebase mwegadanga. Osiiba mu ssimu yo bw'oti kati ani? Banyikira okukola si kuliimu. Okwewala ebintu ebimu. Bakendeze ku mwenge. Bakole. Batereeze empewo. Ensonga eyonkulu. Bakama baabwe. Kankubuuza ekigambo kino. Bw'ogenda mu mabaala oyambala skirts oba biteeteeyi. Byonna mbyambala. Kolo wali mu ki? Ali mu skirts. Laba empewo ezikuba nga toli mu mpale.
Kati lwaki basambala mpale? Ate naku zina bawala temwambala. Olumu n'ebbugumu nammwe temulira. Kati olwo bwe zikkuba ng'otuli mu mpale. Eziba zisazeewo. Ng'ebijanjalo byanika otyo. Ne kati sooka ombuulire. Kubamu akafaananyi naawe kennyini. Sooka kubamu akafaananyi. Enkeera nga ke ku ka video akatambula ku luno tebatambula mbuno wafudde kuno empewo omwana zaamukubye ate no bo tebagamba mpewo yanywedde neyeegalika bagamba kunywa neyeegalika tosobola balemesa kulowooza kye baagala kati just imagine kalibiti wakeerabiddewa temwagala nnaku zino buti tebabwambala abasinga ambu bayisa bubi ebbugumu kati kulo tokambadde Maya lwaki bogenda mu public place nga tebambadde empale bangi babikola awo tebaba bagenda kwogera ekintu naye neŋŋamba owa nkyogere wano tuli kuza truth media twogera amazima tebabaki tebaba banneekolera jange lwaki bogenda mu public nga tebambadde empale mpozi ngwembadde empanvu kubanga nange olumu sijamba ebbugumu ogambe tokola ki olumu nange ebbugumu likusukkako nga togigenda jjamba notambula mu kkubo gwaliko empewo ng'olwo weesigudde ki si kibi nga weesigudde ki bankuuma kale ndowooza tunaddamu joyi nziseewo kuliko obwokufa ndowooza lemi hope abantu bagenda okulaba mugenda tegeera nti bambi akyali mulamu si oli gwe baabise ne videos obuzibu bwa videos ezo social media tevaawo nti bijja buliwa lwa scrollinga n'abantu abatanabakuma era olwanaalaba video ng'oli tategedde jagamba omuwala omujjukira oli gwe bagamba yafa wuuno video mbala bw'ati we yali era video zikomangawo kimanyi n'ebintu ebimu ngamwe ng'abawala mwe controllingeko mu bbaala bwe omanyi olina ekintu ekitakuganya ebintu ebimuvaawo kuba ebintu ebimu mweswazangamu kitegeera mweswazangamu kati awo weeswaza omanyi olina empewo tezagala kukulaba ng'osekera musajja mulala oli ku daksikateera oseka asaze omugambo oli kudaksikateera olabye ng'alabye Katonda oyagala mubuuke kyogamba ddala tolina muyimbi gw'oyagala mulina naye ate gwe ogambye wava wooli tewamanyi nange gye watuuka mu maaso owunyiriza daksikateera ongambwa ayimba bulungi tewali awakanyi naye mulabire wooli empewo z'oyagala n'omusemberera mwe mwambuka ku stage ne mutandika okukwatirira abayimbi ng'ebyo sibikola kati mu maaso wali okimawo omuntu gwe nneegomba yekka ali omu ani Saka Bukayo Saka omusami w'omupiira ate leero nja kukuba engolo mu kyekumu y'empumi gwe nsobola okugenda n'okwatirira kati daksikateera wali okimaki mu maaso yes ennyimba zinyumira mpozi ayambala binu ng'oli agala kukwata ng'olaba ekitumbo kya daksi olaba kikumalawo bayiraze ndina syndicate oli sindi syndicate amwe syndicate ddamu obonge era ndowooza nkozesa Joey syndicate tulina ekivulo omwaka guno kimanyi tuligenda wali ku gundi ono washiba alabika liti musindi tugenda wali ku wano nga ku KCC grounds bagiyita grounds eze batekako ekivulo kya Kids Festival yes awe tulaga omwaka guno obadde okimanyi ade sinakitegeera kati tandika otambuza enjiri gamba n'emizimu gyo nagyo gitambuza enjiri baleke bantu batuyambeko nedda ate tuleke baaki gamba emizimu gyo egikutula ku mutwe gitandika okukuba enduulu nga gireekana kivu tugenda kikuba oyosindiye nganti emizimu gyo ebyokola emisambwa biki ekirala gye mubiyita empewo bakama abo gitandika okuba enduulu ekivulu kijja
naye nga bamutebe nayezuula bwezuuzi nawe olikoze myaka gye nina singa sizira myaka gye nina ogimanyi yezo nezintuulako zejjusa byenzikozesa ziiza okudduka zokka nezimanya nti awo no twatudde ku mukyalo kati gwe yagikutumye kuwamba Dax Kate ngoloza ye tasobola muwamba kubanga ate wali omukima era bano bamukwata mukima ate era zikusembereza abantu abalungi kati Dax Kate ologera mukozesa ki ate nali mukozesa ki nali nnyumiro nga togenda gyali alina ka moment ke yakola mu video nga laga obuyimba bumusensedde obuyimba bwali ng'owulira obuwoomi obuyimba bulungi nnyo ono ddayo abukuyimbiremu era waakomawo nze nkimanyi namba Dax ogirina sigirina wamma oli akkiriza nti ye alimba wamma sigirina naye nga mwogera soogera naye bantu tezaagala balimba wallahi soogera naye asobola obbagamba nti ki naye wakana ntemwogera naye soogera naye bantu naye kati lwaki wamulinda backstage n'omuwambira ate kati Dayas abadde agamba wano nga tunatandika nti wali weekoza si bituufu nange nze nakirowoozezaamu wali weekoza wala amaganya okwekoza nekoza mbukyolo trending mubeera mubala trending zisagala bwasereebo okola bwoti ne woogira bwoti bw'oba obala basajja mbu all eyes ate kati lwakimba nze abasajja sina kimbanga zaabasinga kambuuze gwe nnyina mmala sagala kwongera watrendinze wafuuse serebu era wafunyamu tebeza butamunoonya kyadayagala yabikoze byaye ddala nze gwe nnyina mmala Dayas anti wakuba bana abantu bampita ddala gundi ddala mulala nange ndi mulala gwe kyenkugamba kiki gwe kigendererwa kyo kyatuukiridde nze awandi ndi contented sinoonya musajja kati lwaki ate okulabya ki mu bbaala mwekoza mu bbaala mu trending mbu buli wandabye kati wowe ogamba mbu sese oyo abadde Dubai nawulira nga yagala kudda Kampala naye ombuziza we yakola ki video yatandika yaseko jimpeereza nakanga oliyo ndyako obwa serebu ni mukiyumba nsimbula fulo ku fulo serebu mu kiyumba ky'abawarabu asavinga kuva fulo ku fulo kirungi akola kyekisinga obukulu okusinga asinga bangi asinga mmwe ababeera mu bbala munoonya abasajja by the way naye kasita kiwayadde oyagala wakifunye abasajja bakulaba kati okyusa nga bw'oyagala ayina bukakafu wakuba nti Dax yakulema otuukako essaawa nemo majja kukuba abambi nedda bambi just mwagalanga muntu naye nze nyina omusajja mukwano abakwebakako bagalanga nsolo bagalanga nsolo ati ogambe ye omwagalanga muntu kitegeeza ate bba balala bameka bakanne bakako empewo tubale mmeka 2 omusajja oyo gogende ewuwe bano boga nti akasente akalugi kaleke jangu wakanako eyo nade wadde ndi kumbuza walayo bakola wala bakola bingi naye n'abasajja bakola bingi mwe musinga kati nze mbabaddemu mbamanyi mukola jange obatambuddemu abasinga mbamanyi babikolanga ate wali kyosobola kunnimba ku musajja kuba byonna byonna obirabye byonna mbirabye amina